Nkwaniriza ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe, era ngenda kusaba osubscribing, oliking, commenting. Nda kusaba gwagala okwekolera ku ssente ayagala okwejjanjaba ogenda kuba onoonya ejjobyo oba okozese ejjobyo. Ejjobyo eryo bangi balimikisingamu bingi, abakyala bangi abalikozesa nga bakozesa eddagala lino eno oba enva zino oba omuddo guno eno oba ekibala kino eno nga balunga abaami baabwe okubanga babatamiira ng'ejjobyo. Naye ejjobyo lino eno mukwano gwange ffe tetugenda likozesa ekyo kye balikozesa. Balikozesa kye baagala, naye nga eddagala lino eno gwe omulwadde wa sukaali ojja kuba okozesa ejjobyo eryo, lijja kuba likuyambira ddala ofune amaanyi mu mubiri. Ejjobyo lino eno lirimu vitamins ez'enjawulo ezisobola okuba nga likulabisa bulungi nga obeera mulamu bulungi era nga weeyagala. Ejjobyo lino ojja kuba olinoonya, osobola n'odisimba ne weekolera ku ssente n'olirimanga ekirime ekigenda okuvaamu ssente mu gadeni yo, n'okitunda oba n'okisa katale n'osobola okuba nga weekolera ku ssente ez'enjawulo. Kozesa ejjobyo lino, lijja kuba likuyamba. Ngenda kukusaba osubscribing ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe, era tusobole okuyiga eddagala. Ejjobyo eryo ddagala ddungi nnyo nnyini ddala. Ngenda kukusaba olinoonyeeko era olikozese bulungi nnyo.